nemuwakana. Omukyala Alexandria bamukwata abala ne mwebuzabuza. Mutandise okubiraba. Bali mu kuvuya. Shiba was raped. Era yamulepize yemanyi. Yo yali mawulire. Bataddewo buloko omulala babuzebuze. Ne bana abakwasi bategeka zi birthdays ezitambula ensi yonna. Nenga birthdays zino za kurepinga bakazi. Bonna tubamanyi. Era nja bategeza gwe muna Uganda ali eyo. Bazze babikola. Abaana abawala mwenna abalepingibwa gange ezo. Munkubire ku namba yange 0702 22 2758. Bwoba omanyi nga akakundi ako kakulepinga bakozesa ba SFC balepinze baserepusi bangi nga abakulu abo Andrew Mwenda nga eddiira. Nja tugenda kubaabya bannayuganda temusirika be balepinga. Shiba manyi obulumi bw'olimu. Omusajja okulepingira ku mudumo gw'emmundu. Omusajja nga besefusi bali wali. Birthdays mutegeka muli mu kulepinga abantu. Tiimu y'abalepinza abo tebalepinga banywedde enjaga. Balepinga banywedde enjaga. Tetugenda basajja mmwe basonyiwa. Ne mulepinga Shiba oba mwamukwasiza mukenenya. Abesefusi be bakuuma goloza akankubuuze. Shiba lwaki yayogera SFC? SFC ekuuma baani? Mbuulira amannya g'abantu SFC beekuuma. Yadde Gasumba naye alina abasirikale naye si SFC. SFC ekuuma baani? Lwaki yayogera SFC? Kati bali mutiisa Shiba baagala kutta. Bagamba akala katwabiza. Era bakoze buli kimu n'ebiganye. Olwayo bagambye Andrew Mwenda bamuwadde byalina okwogera. Kwanikad Shiba oba n'abantu. Shiba njagala ngenda kukyaza nkujjeko interview oba kube. Basajja bakwata abakazi. Omuzogo gwavaawa. Okwata abakazi wano mu Uganda. Basajja bano balaka beekwata n'okwekwata. Nawulirako case banne Shiba was raped. Ate ganga omukulu bwe yamaze n'abataka be tulagawa. Era njagala muwulire mutegere ekintu kino. Gwe Munnayuganda ali eyo njagala mwebereremu. Njagala muwulirize embeera eno